ne vibrator eno yepakira kidirudo eno wali eri kiriti ataddeko vibrator eri ku kiriti enyonyogera eno bwe yepakira kidirudo ndaba waliwo ne bino bye bateeka ku dirudo nebeera nga eri ku machine machine nga yekupakira. That is kasagazi. No man can satisfy you. Then waliwo linga yakuwa abasajja akamanyiro. Waliwo linga narcissist kyobogamba nga ye simanyi self love ate kasita obulira omukazi nga atandise yo self love wale eri era nze nnaku zino waliwo omukazi gwenda doctor mukazi wa munene ata appreachinga self love era naye yabivaako kati yakivuddemu yakoye enerinya n'alikyusa otukesa n'ogamba naye omanyi totutawanya genderawo at this time oba olaba you cannot make it genderawo naye kasita otandika olaba mukazi wo ng'atandise self love. Yeah, that means you love yourself. Men hate that word self love. Why do you hate kasita mukazi wo atandika no, I'm encouraging them to hate it. Oh, why? The moment your wife starts to believe in those things, self love, weyagalenga gwe kagwa omuntu wefeko olabike bulungi olungi ebyo kasita atandika that nonsense. Manya agenze. Kati that is the narcissist agenda okugula dibudo. Do you see where I'm coming from? You guys are selfish. Women are selfish. Now for you want to go and live your life. Human is selfish, not men. Men are selfish. You want to go and live your life, be happy, go out, go in sauna, take vacations, blah blah blah. But that is nature. No. Then me, I'm gonna. No. That is what nature dictates. No. You will never go against nature. I'm telling you. No, it's just that's what you think, and then you want me to stay home and look the way, like what, like a mad woman. Now you're gonna get pleasure in that. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale. Hi, Love Life. Hello, lovelies. Thank you so much for joining me. They say, I know, right? Neraga. Nakumakubera nawe kozidde. Banga nibisi. Ngontu de wala. Zinamanyira kusemberera. Nakuteekako ekisambi. Kisiraba gy'oli. Mutiyaba yabikoze. Mutiyaba ankoze eki. Bannange. Omwana oyo takyanjagaliza ageze. Betwagira ebyasombe wagamba ogenda kukola ku mubiri. Omubiri watufuubiza wano n'ogamanze kakati. Ngenda kutambula ate weyitira osijjane yange. Ngenda gitambula n'abantu. Abantu public. Yes. I'm going to start. Day one. Kati saawa zino ndi ku calorie deficit. Kyetwayogerako si wangamba we twatutandikira. I'm telling you weight loss jane yange nze ngenda gitaika gitambula n'abantu tutambulidde wano oba tunamala myezi 9 oba 10 naye nga kama mbaya ni mbaya omubiri tugenda calorie deficit. Yes. Then we know ku detoxing okusooka mukwalo. Okusooka detox. Detox is good. Ngenda kugambye tugenda tambula ffenna n'abantu. Yes, but obadde ombuzeeko Doreen. Obadde obuze. It's been like how many months? Tetiringa satwena? Kozi webatugalira eri twali tuli myezi giweze. Myezi giweze kubanga webatugala tumaze nakungana. Tumaze 40 days. Before 40 days twali tunabana ku meeting like twabuza ke myezi ngebiri esatu. Bintu bingi ebibaddewo nno nga tetusisinkana mu side y'omukwano. Tubitambudde ngambira okulima watugamba oli mu kulima. Kulima nako kati kutambula lwakuba kati saawa zino harvesting period naye ate nze season yewedde nali nagikakkanyamuko nakansale ku pressure by the way okulima okwo kusala okulimu okwo badde ngenda kubuuza ekikola ta because wale gwe nalabye amwitaani mwerabidde ku social media n'agamba kale waliwo gwe nawuliza wano n'agamba ngende mu kulima n'engenda n'endima bino bisitole byentangawuza ebyo bw'obiraba waneeno ng'oli abinyumya nga tonaba biyingiramu obeera oyagala obiyingira naye mukwano reality hits ng'oli wali eri practically ng'ekintu okiyingiddemu obanga
osobola okulima entangawuzi kankugereze ensawo y'entangawuzi ensigo yinza ogigula $1,500 mwaka kaseera ensawo ey'ensigo time ya harvesting so tunda $215 ate nazo ng'onoonya bunoonya abakuwa that is singa wabe entangawuzi esalira ddala ne bino bye babagamba oluusi ne bagamba mbu eka y'akasooli evaamu ensawo 4 naye abeera science ng'obeera ng'oli wali eri mu byaddala si bwe bibeera okulima kusaana nga si ye income yo gy'odipendingako oba ne kubeera nga kusaana ng'oli practically involved tojjaako Kampala okeera ku makya n'oteeka wano enkumbi yo n'olumba ennimiro n'olima n'oddayo olweggulo n'otunuulira ebiriwo na biki byonna oba n'olima cash crop nga emmwanyi kati zo kweziri nawulidde bagamba emmwanyi mwakubino emmwanyi z'ennaku zino nazo ziri nnyo bakyogera batya ennaku zino zaalakizale kubanga edda bajjajja bwe baalimiranga emmwanyi jjajja wange yalina emmwanyi naye nga emmwanyi ezo lusi zeemezanga zokka nga bwegwa wansi weti neekala ng'esitula ginnaayo wali eri mu mbiriizi ng'emmwanyi ng'oli aweza omusiri nga teri ebyo byakufuuyira teri ebyo byakola naye emmwanyi z'ennaku zino lakiza simanyi n'oteekamu ekigimusaani simanyi n'oteekamu ki n'oteekamu obusaani n'oleeta kalimbwe so wetu kitegeeza mu farming okwera ng'oli patient bwekiri teweewola ssente kyendowooza tofuna looni mbuno ogenda kulima teweewola okujjako ng'akuwoze muganda wo nga tajja kutwala by'omusingidde obeera ogukubye ku muti mu nsi y'omukwano bingi ebibaddewo ddodondo ebingi obedda byendaba okusooka bambi gundi yawonye bannaye Bad Black akyali twasimba omulanga ebbina liri bagamba nti bamugamba mbu yeetaaga weeks 6 nga tatuula ebijja ebiri ng'akunamye bukanamye bw'ati talina tuula bindi ebadde bigenda mu maaso kati naye uli encourage someone okukola BBL Brazilian butt lifting eyo ya munange oli bw'aba kyayagala ze nkubulire bulimu akola kyayagala kasita okola research n'olaba nti abantu ennaku zino emibiri bagikyusa nalabako waliwo eyakola nose lift ne gundi ono Zari yakola ka face lift bwe kati juice okola botox okola anything you want okola liposuction okola boob job okola whatever it is you want oba kasokola research n'olaba ate bw'olaba ng'olina obutonde bw'otaaterera ng'otoolako gundi bayinza n'okutwalako ku bbinalyo batoola ku mabeere so whatever it is anti bwe baba bakola Brazilian butt lifting of course bakozesa amasavu go kyova olaba tebakukkiri bayinza okukusindika ogenda oli ogejje bulungi basobola okukwata olubuto nga lubadde lulina amasavu oba somewhere nga amasavu go gennyini amasavu go kati nze amasavu gange tegasobola kukola ku ggwe kabeera omwana wange gwe wennyini amasavu go ge bakwata ne bakubako wali eri kati abamu batoola ku bye balina gundi nalabako wano gundi ono Irene mu katabo ke teyagamba nti ye yagenda ne bamusalako bye yasika tomujjukira omubiri ogwaga mu katabo ke my mother knows nze nakasoma yes yagenda n'akola sajjale by then wajali $200 mu biseera by'edda yagenda n'akola sajjale kati bagenda mu bino eno bye bagendanga mu nsiko ne bakuulinga kati ye agenda okula morova jukira yabadde mukazi watu yedetingira n'abazungu bagenda okula alaba ebintu tebigira ate abazungu tebagalya ddala bintu ebyo by the way si bonna abamu nalaba abantu babidi campaigningira ddala ne jojo juzi namulabaawo nga ati tebina makulu tebyetaagisa you know mwabaganamu ababitijjisa ndowooza kisinzira ku priority ya musajja wede ebitambula wala bino ebyagundi bino ani ono muyimbi bakyankala naye Victor Kamenyo nagende wakibirige yagenze wakibirige sikayire but before that yalaga abantu sente zawawabiraba abawana 5,000 ziwamaani omutwalo era kati waliwo neyagambye yagalako gwe from a man's perspective eyagambye nti bw'obanga akameza kosobola ka 5,000 literally oba mutwalo ng'ate oyagala kuzaala kufuna family byekuzaala bireke anti kati ebintu by'omukwano dolini bya understanding each other kumanya muntu okimanyi nti nno
public ine ekintu kyekisana kyetusigira naye nga mu reality buli omuntu amanyi munne deep inside osobola obeera waneeno nga omukazi atusigira ekifo oba Victor Kamenyo ne relationship yaabwe nga batusigira ekifaananyi kirala naye bwe baddayo munda mu bo nga bamanyi obusobozi bwabwe buli luddawa waliwo abantu b'otambula awo omusajja talina na mulimu nga omukazi nga yamulabirira naye nga bali happy mu public oba nga omukazi talina ng'ali awo kwegamba reality ebeerawo wakati wammwe ababiri ebeera determinant ku butya omuntu sente z'alina okulekera. Waliwo omuntu atakuwa sente Doreen ekyamazima nga taziina naye wabaawo n'omuntu ng'ali rigidi nga ye kati okimanyi nti abantu abasajja abatalabirira abaana abasinga be bagagga. Nazaala wali naye nga talina naye ng'osanga omusajja nga ali mu kusindika wirubaalo oba nga asiba ebintu ku gaali bano abasomba ebintu n'asibako ebintu omusajja atunaatuyana n'afuna emitwalo egi olunaku naye nga alekera omukazi we sente z'okozesa abaana basoma tebabagobanko fees. Bwegenda okola research abaana be bagoba school fees babagagga oba babasajja abayinamukko ku kasente. Abaana b'abaavu tebabagoba fees. Omwavu aba yatetenkanyizza dda okumanya butya bwagenda okulabirira famire ye. I'm telling you. Era mpozi gaboga ino batugamba nti abaavu omwavu tulina kuwasa tulina kugenda mu bufu. Omwavu alina okuwasa. Omuntu aba ne feelings. Alina okuwasa. Olina okuwasa, you support each other. Mulimu omuntu nga omulabi mwefunye nga mugenda kulaakulana. And today is not tomorrow. By the way. Because oyinza okulaba abantu bangi babadde baavu leero enkya n'omusana nga yakubye jackpot. Nafuna akasente. So olina okuwasa. Kati bona akuba jackpot ng'oli mu 45 nga toyinaayo kaana. Ozaala akaana kaberenga kaweza 11 ofe. You have to start n'obozaalira mu bwavu. It is okay. So Doreen, kameza mane nalabyeko waliwo n'omukazi ayagamba nze nga tondekedde kameza mane kakakadde nze sifumba biki babeera bragging am just because in the first place gwe bawa obusobozi obukulekera ezo sente agaana buganyo zikwa ye bwazikulekera ozikozesa by'olina ozikozesa oba just oli awo kubuzaabuza abantu nze ngamba akameeza no omuntu alina okusooka okutegeera munne ate kyandibadde na kirungi nga muli mu kisenge nga bebe leero tugenda fumba ki nze bambuuza leero tugenda fumba ki naye eno kati kyoyogedde nkitegedde buli omu alina gy'atwalamu tugenda fumba ki ne tubeereyo mu kisenge ne tukola bajeti yaffe bwe tukola bajeti yaffe ne tugamba nti ya mitwalo 5 oba 3 oba 4 sinziira ku lunaku waliwo bw'obeera n'omuntu ng'akola waliwo leero nno mugenda kulya nnyama nze munnaayo njagala nkoko nti ezo enkoko toopingako oba nagamba bebi leero naye kantoopingeko okitegeera enkwatagana yammwe ebyo ebintu ebiri forced ebyo biva ku bantu nga tebakwatagananga tewali mukwano ogwo gwa kimmemmette gwakuteesa okukolagana yagamba nti kakati kubeera otyawo n'okubira omusajja nti leero tugenda kulya ki ali eri anoonya ssente mbu leero ekyobulegulo tugenda kubadde ndowooza tulye bijanjalo tulye gudde bagamba ekyo nakyo kya busiru bw'obanga wakuteesa nabbaawo mukikole ku makya nga tannagenda kikole ku makya omuntu ali eri ali mu kulutetenkanya na kino by the way fe abasajja oluusi ekitubuulisa oba oluusi ekitwogezesa ku byokulya tuba twagala kumanya budget ki omuntu gy'ayinza okuba nga agenda kukozesa wabula ate togenda mu particulars kuŋŋana nti kati bwe nnangula kano kati oba nfumbe nakati mu kifo kya nakati nsiike bugga. Don't ask me those stupid details. Mbuulira emmere kugenda kubeerako greens kugenda kubeerako bwe biti nti budget eri bweti ebwa mugundi bweti so tutambulira awo so si byakubeera abantu abo bemulaba babeera mu public ate olaba ng'ono era Victor Kamenyo example gy'oleese webanga ebituufu ddala bwebaliriramu expenditure gye baddeko ku mwana nga just for transport omukazi yali tamubalirira omukazi aba takwagala ate kiva mu butakwagala ate natakwagaliza ate omukazi ye yatugambye nti
omusajja yali amukweza posa yita mwaka okimanyi nti nno omuntu asasa akuyambako oba amakinga sure nti sente zo zifuluma abatakwagaliza abayagala obeere bubi pata naawo nga yo omulimu gwe oba amaanyi gasinga kugassa kulaba nga osaasaanya nnyo abatakwagaliza abayagala obeere bubi abayagala obeere bubi obeere awo ng'oli wasiraanira awo abantu abamu bakikola bakigenderera kigenderera saatya ati tofuna sente nnyingi kukwana abakazi balala oli awo kisajja kyaki akulabako awo bakikola oluusi bakigenderedde amuteringiyo obeere nga oli awo wasiraanira awo ku ssaako ye togenda wala so ekitegeeza kyoyagala ogamu omuntu aba takulumirirwa aba takwagala atakwagala ate waliwo takwagala naye n'oli n'atakwagaliza nga nokwagala kati leero waliwo vidiyo gye ndabye awo omuwala nga ali toxic nnyo omusajja yamuzaalamu abaana naye ng'agamba kisiraani gwe leero nkupositinze tolina kye wali ompadde bannange ogenda ofe juzi nalaba ku posti era endala awo ku tiktok omuwala yapositinga ng'alaga nti tagenze kuziika eyali bbaawe taata w'abaana be lwaki kubanga tamwagala so n'abaana n'atabawa opportunity kuziika taata waabwe definitely era juzi nga bagamba oli n'agamba nti omusajja waliwo omukazi yali nga buli musajja gw'ayagalako afa naye nga bwolaba ekiba mu comment section bannange jangu webake ne ex wange jangu webake ne tata abaana bange meaning aba mwagaliza kufa. That is how toxic abakazi bwe batuusaawo. Naye omuntu aba yakola ki okumwagaza okufa. To some extent abawala abamu be bateekawo n'embeera ey'okulemesa abasajja okulaba abaana baabwe. Zameni baagala naye ng'omukazi yateekawo ekibeerabeera ya creatinga enmity. Omwana nga yamukyayisa kitaawe oba abaana. Omukazi n'akyayisa abaana kitaawe. Yes. Ng'abaana tebakwataganirako ddala kitaabwe naye nga byonna maama ya pampinga ye catalyst yaseesaamu kyo kitammwe yankola bw'ati n'ambanyabanyama era kyobola abagamba nti naye omusajja omala kkula n'olyoka omanya nti ekyamazima ebintu by'owuliranga ku taatawo oluusi tebyaliga bituufu. Ate nga kituufu buli musajja yenna buli muvubuka yenna akula otuuka ekiseera noga nti naye somehow somewhere taata wange yali mutuufu. Yes, osobola n'abo abaana bemukuza mmwe basingle mothers mmwe bemukuza abo bagenda tuuka ekiseera barealizinge at one time my mother messed up ne daddy wange era sigenda musalira musango gwa lubeerera. Mugenda byogera byonna mugenda tusibako amatu g'embuzi mwagale engoye tulye mugenda kwogera ebigambo bingi nnyo ebiri ebikyamu eri abaana baffe mugenda tutta. Some of you declare us dead. Kituufu gye nemulangirira nti twafa. Ati bw'oba oli useless era majja gamba taatawo yafa. Naye time egenda tuuka omwana atuule bw'ati areflectinge alowooze agambe oba daddy afune chance eyogerako n'omwana we ng'akuze. And mind you, those children are going to ask you for their daddies. Erivubuka ogenda ddikuza liwereze emyaka 15 ligwe njogera taata. Njagala taata ejjambiya ligireete ligiwagale omukazi yakyogera nakabanaye n'olabirira omwana n'omufiira ku protecting anakula n'agamba nze njagala taata. I want to see my daddy. Kati bwajja kati ate n'olyoka owuliriza their side of the story. Kati nono mutabani wange ankubira wa myaka 4 naye kamuggyeko. Ayaga kubuzaako. He's 4 years. Kakati omwana bw'akula n'omukwatako bw'oti banga abadde abanjiza ku maama we n'awulirayo side of the story. Awo ng'arealizinga taata wange mwe mubakuze mututte mugambe twafa simanyi twakola ki era mutwogerera ebigambo muteekeewo embeera muteekeewo barriers zonna tuleme kuddamu kulaba ku baana baffe mubikole byonna but I'm telling you
time egenda tuuka mbwa mteli omwana gwe musajja gwe bajjako omwana okola ebintu bino wamanga kola nnyo obeere ne ssente kola nnyo obeere ne ssente osirike omwana bw'anaakunoonya nakusanga olinawo kw'olina ng'alina waatandikira ojja funa chance emutuuza emunnyonnyole era ebintu byonna byonna omukazi byaddamugaa n'emyaka gyonna gy'amaze ng'abonaabona we rugotu west waliwo akagwe ka video kendabye kwogera ku baana waliwo gaye yafudde recently oba abadde erinnya director somero tobaani naye ng'alina wano ka video nga omuntu kati yafa abagambye alina omwana omu kakati mu kuziika abadde gundi abadde gongodya musambi wa mupiira yabadde asambira Bulemeezi nakalabye kati omwana we bamuleese emabega bamusibye ekimyu akimulengedde okubuuza gw'omuganda kiki ekyo bamusiba kiki ekimyu anti kati kino kiba kyayi oba lubugo ekyayi nkimanyi oba olubugo ekitundu ekigundi ky'olubugo ndumanyi kati ne bakusibamu bwe batyo okukungubaga era mu Buganda wano bwe tukungubaga bwe batyo era obeera toyambadde nangatto have you ever noticed nti kufiirwa abaana b'omugenzi temambala ngatto bamubige baba barefoot naddala mu Buganda ate nga abantu bamanyi culture kati kyekyo kati bwe bakikusiba obeera naawe mulekwa bakumanyi nti oyo mulekwa kati bwe bakimusibye bwe bati ne ba maama w'omugenzi n'agoba omwana agamba nedda mumugyemu ne bamugoba naye omwami oba yabadde taata muto oba yadde taata najja n'agamba nti ekyo kye mwakoze kikyamu n'agamba waliwo nayagaba n'okugamba nti baŋŋambye talina n'abaana abalala kati I am telling you including me take it from me I know kufa kwange bajja kuleetayo abaana nga tewali abamanyi naye lwaki mukola ebintu ebyo waliwo yaŋŋamba infact yali kazibekapo nti abasajja mukola bubi oluusi kale kimuba mukola maybe omukazi ayinza okuba nga omutya oba nga omanyi nga toyagala kuleetawo war between you and the wife omanyi famire zino wabeerawo gw'ogamba kati golooza lwaki ono omwami yabadde akimanyi nti omwana waawaka gwe akimanyi amuteeringiyo omuntu oyo akimanyi ayinza okuba ebiseera ebisinga nze batera kuba bamaama naye problemu y'abamaama nti oluusi bambi bwe tukula ate bo batusooka okufa kati onootuuka okufa nga maama yafa nga ye yali amanyi kati waliwo otuuka n'okutuuka n'ogana naye kati nfa kinjogera byaki omwana wange gyali omwana asoma omwana mmanyi kukufa kwa Padde Bitama Njegula yayo ayogera nti nze omwana namusisinkananga nti omwana yalinga mu senior 1 ngajja nenkola ki nemusisinkana nti omwana yavanga ku ssomero najja ewa Njegula tebyali mbuno Njegula yeesiba ku mwana ku Padde Bitama nga tamulabangako wabula nga abadde ajja kimanyi nedda wabeerawo enkolagano eyo eriwo anamuteringiyo omusajja yenna akozeemuko kasente take it from me kukufa kwe walina okubaawo abaana abajja abo abaana bayinza okujja mu biti bajja mu biti bya mirundi ebiri bajja mu kiti ng'eddala ddala omwana waawaka nga wa mugenzi ne bajja mu kiti ng'omwana si wa mugenzi wabula maama w'omwana nga badde alina kaabala nga badde alina kaabala abadde alina kumugagga waliwo nabali mbw aleeta abaana n'atayanjula nakweyanjula naye olaba bino ebintu byonna ebyakaliki ebyobulira byalinga bikola ebyakalira byalinga bikola lwakuba nti babijja ate eno deoxyribonucleic acid gye baleeta eya DNA ate yo ogitankana namuko okusinga kalira amuteringiyo amuteringiyo ya mitendera baba scientifically baba kunnyonnyola bagala simanyi guno omutendera gundi simanyi kitegeeza nti it is not 100% kubanga nze twakolako ku DNA one of my sisters biki naye nga bakulaga nti wano simanyi mumakinze oba mumakinze 60% n'okuddawo nga it is not full 100%.
Kiba kitegeeza nti nakyo osigala okitankana. Byali bikolera ddala. Bali bagenzi basaide oba ayogedde culture yawa bw'omwana enkeera. Babaita batya bine obuuko obuli baba bwita batya ensanafu naye mbu tezambuluma obankera nga ensanafu zetolodde omwana bwe omukazi namugamba nkwegayiridde baawo ng'abalala tebanakitegeera omwana si waffe ekyo kibaayo byabenangayo bya culture kituufu tugaba abaana ogamba obaza n'ogamba family akufa kwa kirumira ono yali owa police Tata ya receiving abana natukanaga bannange. I'm overwhelmed by the number. The number ngeyitiridde. The number ngeyitiridde. Nanga gyebiri kati buli mukazi yenna. Nana ddala mu abakazi abasinga okuba nga monsanze my man. Era nze my man cannot cheat. I'm telling you, he is cheating on you. I know. And he is not only cheating, but producing children. But keeping quiet from those women, and it is not one woman. One. Kati mujja kubeera mutandiko gamba wanze wange tasobola. I'm telling you that man ata abantu abasinga okuwolereza abasajja baabwe. Those guys go ahead and even fuck your friends. Ababaga my man cannot tasobola chikola by the way babikola. Nga goleta mukwano gwo mutulanze my man tasobola otudde wano oli atudde wali nga erisajja liyisa wanene namba y'essimu. Actually omuwala mukwano gwe yasooka n'okwegomba. Because wali omwewanja kuno ganze musajja bageze kola tobalaba bangi nnyo ababasigudde. Mbalaba. Ne muganda wona kairo omusajja. Butere. Mbalaba. And avoid okubeera nga nobeera ntandiko wano obwomi bw'omusajja. He's giving me this, he's doing me this. He's so nice in bed. He's so sweet. Stop it. Woman can be sweet in bed. Hey, what are you talking about? Doreen, toli wanko musajja awoma. Sibimanye. Toli wanko musajja akumuuka. So they just pop and go. So they are men who kumuuka. Yes. There are men who so kana yaga ba yes, confidently. Confidently. That guy is having a big manhood because that is what you want. That guy can scream louder and attract stars. You've never been with a guy who screams, who moans like what? Like a bird? I don't know. Like a bird, like chicken, like a don't kati chenzule toina mukwano. Toina love, I'm telling you. If you don't know, waliyo sweet guys. Toina mukwano. Sibibaji. Kati waliha. Kati oli musajja wali omukazi yabadabuza ekibuuzo. Yagambye. Kino kyali kibatuuseeko bannange bakyala bannange n'ofuna omusajja nakukona nakulaga nti akwagala nakulabirira emyezi egisooka onakulagala wonera after like 3 months oba 4 kasaawa sooka afuna ebisooka kasaawa sooka okulya round esooka whatever omulundi ogusooka nomusaka munyumyamu kale ennaku nga 2-3 nasooka amula n'omuweereza messages takuddamu then after like 1 week nakuddamu nakubuzabuzabuzawo nogamba maybe waliwo ekya nagamba nange waliwo ekyali kintawanya wano noddamu n'omukkiriza naddamu n'agira naddamu n'abula omwezi mulala naddamu n'akoma n'agamba n'omwezi message nga aziraba nga takuddamu n'omukubira essibajje nga bize namala n'akoma ati 1 month n'agamba sonyiwa mbadde era nakwayira ku ssente awo n'agamba njagala kulaba noddayo n'omubeera nga muli on and off. Bwe wali osoma Dorini, bwe wali osoma wakola commerce oba economics? Nakola economics. Wasomako ku law of diminishing marginal utility. Nabira bandimanyi. Nti waliwo what curve egenda wait. Kati bwetukawo waggulu wait waliwo point gye bayita point of satiety. Kati curve eyo netandika okukkirira we bati. Kaakati leka nkikunnyonnyole bwe kibeera. Ekyo kibeerawo mu context za njawulo. Waliwo player atakwagala. Player atakwagala. Waliyo omuntu nga omutima gwe gumugamba neba n'ekidoli ekyo ne mmala nkiryamu kinyenyeza wekiti kati n'agulaba ngo yambuka amadaala ga KFM bwoti n'agamba ne mmukwatako n'akikolerera n'asetinga budget aside agala Dolini ono ayagala ki kangwambale kati najja
n'omugyamu olw'okubanga gwe totegedde intention zize kati ng'omanyi azze ng'ali true love. Guy oluusi n'abeera disappointed really by the results nemana etulabye But, nga ye yabadde alina high expectations by the results disappointed na kataona ate scenario eno ebyo ebintu bibaawo nnyo ng'omusajja abadde disappointed by kyafunye and it is I don't know lwaki omukazi yenna alina omulungi they usually tend not to be good in bed. Those beautiful say that a lot. I've had men say that a lot. I don't know. Kati disappointment eyo then kati ogamba ku ky'okukomawo lwaki akomawo ate ne weekomyawo anti akomawo because of scarcity. Another scarcity yakoze eki yalumye bali baganye no tebaganye allotatinze bwati I'm telling you nze nakugamba wano even the interviews zetu tukola nti omusajja abasajja abasinga their sweet woman is always the next one addako yakola ki yaoma mu genetically mu butonde bwabwe mu naturally bwe batyo bali so nomweza message nagamba sijja mudda mwandike nomukubira naga awo omuweereza message aba yakalya ngako obaina gwe yakafuna nga consumiza units kavo yamusebeti ali ku point of satire bwati obaina gwe atandise okukkirira not oli gwe mwaka kaseera kati bw'obula due to scarcity n'obula abeera n'agenda ku masimu ge bwati na scrollinga naga kiddodo kino naye kale si kyakabi nnyo naye kanziremu alo Lori ni kiriwo anvaako naawe nondeja mwezi mulamba uliriza manyi bye mbadde n'ebinsumbuwa URA emisumbu byejeje nkola ki medde bintu alagayire mukwano nkulowoozaako biki naye bw'oba kale you can just meet and talk ne mutula ne mwogera noddamu n'oteekawo susu kati bw'amaliriza ye kyaba ayagala aba akifunye era naddamu n'abula ate environment emwe mugicreatinze abakazi mutumazeeko feelings kati batumamala buko batya feelings naawe mu commercialize nnyo sexy kyogamba kati ne scenario endala gye mbadde sigambye ye scenario y'omuntu nga akuliiridde mu busungu doni waliwo omusajja akulira mu busungu twala nti twatandika kati kankwecho kulayirako nti nga nze we nagira KFM mu 2020 nenkukwana those are 6 years tubadde naawe nga nkukwana tonzijangamu nebuzabuza ndi bwenti buli lwenteekawo effort nonzijamu ngenda kuliisa busungu obogera kuliisa busungu ngenda kuliisa busungu ate era wenna amala okuliisa obusungu obwo nja kwagala okwesasulizaamu. Yes, there is that woman akutambuza ebbanga ddene wamufuna bw'omufuna bw'oti n'oyagala okusasula okwesasuza. The first reason ebadde ya disappointment. Yes. Ky'omuntu omufunye obadde expectations zo abadde okisuubira kirungi embarara biki byonna byonna ogenda okulaba dryness eri ogenda otuuka nga ropes tekuli tekyatawaana na kutawaana kalinga k'abaana bato ogenda okutuuka nga omubiri gwonna ogenda okutuuka oluusi nga abadde avaamu n'akasususwako some women smell badly ogenda okutuuka nga ogenda okutuuka nga disappointments ne zifuuka disappointments ogenda okwesanga ng'oyo olina kukola ki kati eri scarcity wejja noddamu kati neno point ey'okubiri gye nkugambye ey'obusungu omuntu n'omulya mu busungu then point ey'okusatu nti mu commercializinze nnyo okwegatta nti kyenkugamba nti mu commercialize nonno ayinza n'obutazikusaba naye n'akukaabira ebizibu ne bibeera bizibu bingi omuntu ne weebaka naye leero n'omuwa because tosobola muviirako awo n'omuwabula aba yakatuuka n'osanga DSTV yaweddeko simanyi vidiyo zibadde mbi simanyi biki n'asooka akukaabira ebizibu nga wakamulaba n'ogezako nga kyosobola ku bizibu byo byonna byakaabye ebya miliyoni n'okwatayo 3 obaana n'omuwa
okitegeera kati eki ekiddako ekinabaawo omusajja ajja kusirika nga bwe yeetegereza naye olw'okuba naawe yakuwaddeyo anagali ojja kusala omuliro ogamba waaye yampa kati naamutandika ntya kati wayitewo ebbanga omusajja ajjukire nawakidde oliri kyange 8 ayagala gakomyawo kati yesimu jakubira gakomyawo then tewaliwo olimba atakomerawo ddala gwe nagambako oba mukwano gwange yalumya gayi mwaka mulamba wa myaka 2 oba mulamba kati etuuka ekisana kimukwata paka yamwadde litwala mwadde nemmotoka mwadde biki gayi bwe yamala okufuna kyeyafuna gayi yasigala ali consistent nakitegeera emmotoka yali agikyusizza aba yali manyage yamuwabu kisumuluzo emmotoka tebagikima that is what we usually do bwe tukuwa emmotoka ba tolina kaadi yaayo abalamuzi kimanze mwansobera gwoba oli awo olina okuba oli ku petrol station oba oli mu washing bay nga bagikima then waliwo bana bakusasulira waliwo agikima kale naabagikima baba bakambo nnyo ate tebagikima nti nno bagikima ng'enzibe tukeno yabula eriko ebibuuzo bingi biki tugende ku poliisi baliweerwa jjukira olwensi kati bwemama mwayawukana tosobola bebiza era buli mukazi yenna alina ekisumuluzo ky'emmoloka ng'olina emmoloka nga tolina kaadi yayo nga tebagikukyusiza nga omusajja yalina details z'emmotoka zonna naye ng'akyakuleseemu weeyiye otherwise essaawa yonodda ku booda I'm telling you weeyiye osale amagezi gonna oba omuddira n'omuwasusu n'agezaako okutransfalingira gwomanyi otherwise waliwo n'abasasula ennyumba nakusasula apartment myezi nga 6 mwaka mulamba nabeera nawe ogwo omwaka oba myezi egyo nakuleka kyokka apartment akuleseemu tosobola oddamu okukuba essimu takwata batakwata masimu ensi eraluse Doreen tewakyali mukwano mwe byonna there is no longer love there is no love eri mu baana ba secondary love eri ku desk nga mukola notice togirina bw'oba tomanyi nti waliwo n'omusajja awo matolina love love eri mu ddoomu love eri mu ddoomu bano abeekubira obusimu ekiro mu ddoomu ne ku mmeeza ku desk gyewasigala omukwano the moment you get out of that compound nga togenda kudda era bwekoma olaba ne ku university tekyaliyo. So there's no longer true love. Women have problems. Men are there to solve women's problems in return, in expectations of sex. So, and once they get that sex, ate kati mubuzibu bwe muyina mu bakazi muli selfish. Mukaaba ebizibu ne mukola ki mwe mulaga temuyina love oli oyagala akumukabira ebizibu abikumalire ate oyagala akuddize akuwa omukwano akuwe ne ssente. Take one. What should I take? I take money. If you want money, you take it. Bakuliye bakuleke. Bwe bali yagala okuddamu okuli okuwa ssente bajja kukubira. Naye ng'okimanyi nti men are supposed to be providers. In a nutshell, right? Providing. Anti kati gwe Doreen. Nze nkuprovidingire. Naye oyina layini y'abantu 10 ba providers. Kyonyamba ekinene nnyo okunyamba kunsiiga infections. Mkola single terms infections. Golako omusajja ne kanyula. Gwaleko omusajja nga alina kanyula wano. Oba yako kusitasi y'omusajja nga wataddeyo kanyula party girls. Ne kabeera bwe kati ne kagiteekamu mu ssimu bwe kati kanyula. Ne kamanya ka postinga ku status. Munsabire kamusiki kati kyekakola. Kalina obusenzi bwako nga 2. Ne kakanyiga katandika forwarding. I'm sick. Ataddeko 2, ataddeko 3. Tobola abaana tebagwako susu zoonya. How will you keep that susu smelling nicely nga abantu abajingiramu balinganga gondi? Balinganga 10. Dape obu condomize. Bakwesa condom. Ate zo zesinga noleeta obwobo obubi. Are you sure? Kati ate gwe bagamba kawoka condom kakuvaamu leero. Doreen ne bwogenda n'onaabisa amata. Tegemana kavuga kuba. Era akawoka condom era omukazi nga badde mutegeevu. Asobola omanya musajja nti ava mu bwenzi. Oba omusajja nga badde mutegeevu nga badde asobola owunyayo n'amanya nti asobola tegeevu. This susu is smelling condoms. Ate kati bana bagenda unprotected whatever you can tell that. You cannot tell. Kati bw'oba ogenda unprotected kyenkugambye nti ngoweebaka n'abantu bangi mukazi alwaki nga batebawunya.
That's what watu wachoka mana. No, sika menti bawunya naye ngamba buchafuwala. That's chafuwala because abantu banjawulo buli omu yakula bibye. Onaze tasaze yenna alesa agatuyoge muli. Onaze tali circumcised alese kasoli wemmere grain milled na teka muli. Okitegeera. Olo. Chovola baba bwaluka video ke nalaba omusajja bali bataddewo bucket bwe bati. Kati omukazi nga bakulaga egundi bwebeera. Nga ey'omukazi oliaze bono nalete engalo nanabiramu no nalete engalo nanabira kati nesooka stain. The question was because they were asking why Rachi mwenda nnyo ate mwagatu basonyiwe ate fwe wotegera ati nayenze. Uwolanga wenyinyala kati batandika okukola that kathingi mbuno buli ajja adampinga buli ajja adampinga muli ate ffe ojjayo boti Doreen mutonde bakomanze ensimu gituuse simanyi bagita women emancipation ensimu gitaddeko amaanyi ne mukyusa obutonde naye kankubulye Doreen munamukyusa obutonde ne mwagala nature ebeere ng'etambulira ku kye mwagala kulwokuba maybe mufuse ba presidency maybe the way women jobogera ku gender oyinza olowooza ba tulinawo genders sex nga mukaaga ez'okulondako kati there is that sex called women y'abakazi abo so from the other 5 ye standing out tutulanira ddembe ly'abakyala tutulanira kya naye nga tulonda ku kintu kimu you are either man or a woman nende tusooka tubeerawo a woman simanyi omukyala n'afuuka omukyala naye I'm telling you gye tukaziza okukyala waza abantu ensi gyekomye okufa omukyala okufuuka omukyala embeera gyekomye okutabuka embeera etabuse etya nti abakazi bo balowooza nti balina okubeera ku level yemu n'abasajja nti omusajja n'agamba nze siwasa mukazi yazaalako naawe omukazi n'ova eri nze sisobola kufumbirwa musajja yazaalako kati n'okusanga busanze yazaalako oba oyambiddwa nnyo nga talina mukazi. Otherwise, you are going to rot there in your mother's house. Nga tudibye. Definitely. Ate mwadiba. Kakubira n'okugamba abasajja mudibe ennaku zino naddala omusajja omwava adiba. Okikiriza? Munnaye tewali musajja adiba. Mudiba abo abamwava anagenda okukwagala ng'oli mwavu. Okundabikira bubi. No. Kati gwe. Mudiba. Tulabako ku bakazi kati ennaku zino abateekamu ne ku ssente ku musajja waava eyo. Jebali nabo. Abakazi abasajja tebadiba. Omukazi yadiba nanga abakazi badibye. Abakazi ate munange nze kirungi. Batuuka ekira ne barealizinga. Batambula ne batamba Doreen kati namubeeraawo. Kanalaba kirokinze 30. Reality ne hitting nga naye myaka 3 sirina mwana. Kati ate oba ne maama wo. Nogenda omulabako ku Christmas mwana wange omuzukulu n'atandika okubanja omuzukulu atandika okuzibukamu nonandiranga nadiba kale ate mwabataddeko pressure kati mwekonsolinga society n'abakazi abali miserable mu bufumbo n'abasajja abamu abamala googera bagala nnyo okuzaazala mwabalese rate ya single mothers okubeera high okweyongera. You know why? Because kyamukola ki mwabateekako pressure ne mulowooza ntino kya bbeeyi nnyo si kya bbeeyi. Doreen, mukimanyi nti mu basingle mothers abo 50 oba tugambe na 60% si basingle mother ku musajja omu. Okimanyi nti basingle mother ku musajja omu batono. What I'm meaning, ozadde abaana nga basatu mu musajja omu. Rate y'okuba nti omukazi azadde single mother mu basajja abasukka ababiri oba abasatu ate eri waggulu nnyo. Omanyi lwaki? The women are the problem. So far yes, because bw'abanga Sekamaanya yali mubi ne Sekayita abadde mubi ne Kalyanga abadde mubi ne Katongole ate bonna ng'oteekawo ne bazaala. You are the problem. Single mother gwempolereza azadde mu musajja omusajja abazadde abaana bawe basatu babiri nowe omusajja akyankalanye naye gwe wetwala mu single mother mu omusajja azadde ebbali n'abaana n'ogera n'obeera single mother. You are just stupid. Yes, that is being
stupid, ignorant, dumb bakita damu ki? Ebyo byonna. Yo dumb yo. Byonna. Tosobola kera ku makya nova wakaawo mu makaago g'okoleredde omusajja yazadde omwana. Ate obala ngenda bubeezi mutima mubi. You are a witch. What did you cheat? Why are you cheating? You are a witch. Why am I a witch? You want to kill even the son. Nze muto owange kukambwalira bubi nnyo. Ndadda bamukuliza eri ebbali lwaki bamukuliza wa? It is not about nti omwana bamulese. It's about hearing the message nti musajja yazadde. Concrete najja omusajja naye yina akwegambira. Walono ekyo yes. Walono they are taking a step in. Era naleeta. Naye Doreen ekintu ekyo kizibu by the way njogerera wano. Okera ku makya n'ojja n'ogamba omukazi nti nazadde omwana. Osoka n'olya no mukabutobuto. Naye nkugamba naye mbw abamu kyebakola abasajja kyebakola abamu mbw aleeta buleesa omwana n'amuteekawo. Osobola omuleeta. N'asirika. Asobola okujja mu holiday n'ofuna safaari. N'abeerawo n'olekawo ssente n'olaba batamuwa mmere for 2 days. Oba n'omuintroducinga mu baana nga mama waabwe tamanyi. Kati ogenda omuleeta ng'abaana bamumanyi. Ng'alina okulya mu mbeera yonna. Omusajja taliiwo naye omwana alina okulya. Kati nze nkomewo omwana ngambe ennaku 3 talya. Obeera mulogo. Kati eyo kisinaalyo gye nkugambye nti n'onoba n'olekawo amakaago omusajja yazadde ebweru. That is being stupid. Omusajja yakiitinze abamu banoba musimanyi yakebedde musimu y'omusajja n'obugalo bwe buno obugalo bw'omuteekako enjala n'asonga musimu n'ascrollinga n'alaba. That you're cheating. How can you cheat? How can you cheat on me? How can you cheat on me? I'm going. Nze, I just help you to pack your stuff. Do you agree with what Zari said? Waliwo pregnant reasons. Zino bya omukazi. Zino bya omukazi. What pregnant reason? Like what? Wajja n'omwana omuwala omuto, omuwala akuze omusajja amwebaseeko. That man is dumb. Yebase ku mwana we. Because omuzadde mwe. That is a very pregnant reason. Ne bona abeera mu public noga bannange. Kino ekisajja kye mulaba wano kisasalala. No, omwana wange ono gwe nazaala nga nzija wano kyamwebaseeko. Buli muntu yenna agenda kijajinga agambe wali mutuufu mukazi gwe wetegula ekibabo. Naye buno obusongasonga ekiwala kimaidi kyamunyenyezaamu kaawo kabino bana eyo nsonga nafu maidi bw'oba bagende. Twagira ne ba maid. Maidi bw'abanga obadde olina ba maidi nga bana ng'omusajja tabalya n'oleetayo kimaidi ekisava omusajja n'akirya. Kiba kitegeeza problem si gwe buzibu naye waliwo abaddewo wano naawe nyininyini oba oluusi paati wagizannya bubi oba ki wabaddewo ate nekira body detectinga kimaidi ekyo lwaki tewakijjaawo kiba kitandise okwambala obusikaati obusikiriza kifunye ku mabina twakireta kiri 15 kati kiri 21 kijjeewo tekikyasobola kubeera kimaidi kiyize kijjeewo mu bulungi. But do you agree? I agree with her. Like if you have a man, boyfriend or whatever, your husband, ngata providing ira. Enjiri zisiwuse. When olabika bubi, magamba mwende. Basajja bano bagende ne beerabirira. They are selfish. That's what I'm saying. Most of you men are selfish. Naga. Neither, you're not supposed to be. If you love the relationship, make sure that you're not caught. But okisema kuda no better sad. We have a short life, man. No better sad. No tell better. Kakati bo funa each sugar mami, sugar daddy. No funa each butu. Ningamba. Chinda bide. And you know the other man is going to provide. Yagambe if the man is providing. Go yendako. Yenda. Ofuneze enviri. Ofuneze. Na yemanya we bakwatira. Muno wakubuuza. Doreen. Defense mechanism bwakubuuza n'akugamba nti akaveera neyako sibisiza bunoonya ye sister wo gwatamanya sister wange nabadde ndyawo nenewola sente ku sister wange oba anti wange bwankwata ngenda kola sisigala mu makaago bw'okitegera sisigala no kati leka nkubuulire ebintu byonna waliyo ekibimbu katuliki kye bayita ekya sakirirego bwe bakiyita nze mbadde nkiwulidde naye nga batusomesa katikisima sakirirego ekibi ekyo kyekibi ekitasonyiyibwa
waliwo kibe kitasonyiwa nga kiwandiike mu nnono z'obuwandiiko bwo bwakatonda bwo bwakinga tekisonyiwa. Tewali musajja alina no man will ever forgive a cheating woman. So how about the, so ne bw'okirowoozaako obulowooza ne bw'omutunula bw'obutunuzi ku bisambi bw'oti olaba ng'omuyaya amuliko ali mu kwogera ebigambo byonna byakwogerera alimu asussizza nawo kubanga amanyi lwaki ebiseera ebisinga the sex given at home is quite different from the sex outside. You get outside. Yeah, because I mean omusajja yenna buli lwojjukira engeri gy'oyendamukko n'ebintu by'okola wabweru n'olukubamu akafaananyi nga waliwo omusajja yabikoze mukazi wo jjukira wane waka vivi osimba vivi abagamba in marriages no romance. I laughed. Osimba vivi what? And that is it. So no jukira byokola eri na n'owulira obusungu. Awo buli lwokirowooza ne bw'omutunulira butunuzi bw'oti. Okay, so kati abakola ki taking her back n'agamba it's okay atugende mu maaso ekitegeeza oyo either amambo ajja kutemula oba waliwo yangamno mboyo w'abamuloga abaana ebintu bibiri ayinza aba musiru nga musiru kigwagwa gwaga kisajjasajja kiri awo tekitegeera nti najja n'akusanga okitinze n'ayambalira omusajja n'akabaka naga baby let's go back oba natta omusajja n'akulekawo era sina beni yagamba nti abaana bino ebintu bobeera musiru kiba kisirusiru ekisasaala ekigwagwa bwe kiba si kisasaala kigwagwa kiba ekisajja ekiroge ekirala oba ng'anoonya revenge olwo yagamba waliwo oli ng'anoonya revenge singa tonoonya revenge ekirala ki ekirala oba mu mbeera mbi nnyo ng'oyo omukazi yentandikwa yate yenkomerero yo financially tolina kyakkola oyoza nnika ate ogenda kukola ki gwoyoza empale gwokebera nalabye abadde bayombera ku social media wali babweru nene ng'abannanga abasajja banna omusajja nabalenga omuntu omanye omusajja golaba mukulukulu ali awo biki ne bayobera ku live n'omuwala ali awo namulabalabako ku social media nga bayomba omwana ng'ali ku live n'amugamba bwana yambala empale mu marriage noba mu relationship ngalinga agamba basically I'm the one who takes care of ng'omukazi kati abasajja mukkirize tozija kuwaya bwoba yagakola basimanya another side of me tozija kuwaya munene agamba zejjeeko naawe nekukangakanga kirituwe traffic. There is a guy a couple Emeka be yahostingako nga omukazi agamba basavaivingira ku salale w'omukazi okumala ebbanga oyo mumanyi. So there is that relationship ng'omukazi yakutegeera. Then there is this one olusi gold digger olusi ali awo kati akantu konna kakuwadde akulangira omukopi akantu konna ne bwekaba akakuliriza gwokera kumanya n'okola ebintu bingi naye ye akantu konna kakoze ina akagira nnyo. That's why Katonda abatondanga muli baavu. I'm telling you. Ye bannange ate ogoloza lwaki okusabiriza kususse guza lwaki obwamalaya bweyongedde. Women are poor. Tekeza aba abasajja they are financially very ugly. So tekeza men who ask money from women are women literally. They are useless. They are not women. Binzoba biganyemu buganyi. Waliwo olinga ya depending on okujjako oyo nga ye muzeegwe. Ale kyengambo yabeera musiru then naye. Ngobanga nga thriving la kuba sugar mummies abo. Yekolako n'alabika obulungi ne kuba perfect. Nagana kujibu n'azimba akanyama. Oh yes. That is another person. Sigwe njogerako. Njogerako yono muli mu relationship n'omukazi naye bikyaganyemu ko bawo byesibyemu ko business hitting by something. No bawo bakugobye ku mulimu omukazi na taking over nga ku respectinga nga ta taking over nga aku disrespectinga naye nga akuwa ekitiibwa asigaza ekitiibwa kyo akufukamirira bulungi nnyo bw'aba alina kyakuwa bw'aba akubuuza afukamira bw'aba asigadde akuwa ekyo ekitiibwa ky'osaanira ng'omusajja. However nga yarunning finances yasasula bills ezo for a meantime nti nno bwe mbeera bwe naaba
katwegomeko wane omukyala agira taking over ekyo siwe kinaba kiyise tujja komawo I take over my responsibility. I don't like it when most men think babakazi tetusiima bakyogedde nnyo. I don't like that statement. But it's not everyone. It's not true. You are ungrateful. But that's not true. Goloza lwaki omukazi like don't generalize mugulire emmotoka n'awaako eyamuwadde amafuta gwe tolaba scenarios ng'ogoloza lwaki ababbuca abatta ennyama lwaki bagamba benzi bongeza ennyama abakazi omukazi omwe emitwalo 5 egyakameeza nagenda ne bamwongeza essavu oba eggumba ne bamwebakako tamwebakirako wabula azimba relationship eyo at the end of the day ngenya mafuna yabwere namulya kati kyenkugamba nti oba tosiima musajja kyakolera sajja ayiwawo musajja nagulira emmotoka ya milioni 5 amafuta ow'emitwalo 5 ow'e10 n'omugjamu. That is the only precious thing you people have. What else? The cookie. Besides the kapusi. It is only the nyau. Tewali kirala. Ekyo ekyobutonde ekyobugagga omukazi kyayina the precious gift gy'asobola okutonera omusajja we. Gyalina okumanga eri safe. Nesigala nga eri sealed nga yoyo omusajja we. Kyokka. Otherwise kiki? Bwe mutuwaayo obusente nga mutulangira. Bwe mutuwemu konnake mubasasulayo ka fees. Ate omukazi ne bw'aba agulidde mwana ngatto alina okutegeeza omwana nti yagiguze. Ne bw'akomawo ne kabbaaga ak'emitwalo 3. Omwana the kid has to know nti mami angulidde. Olwo yangamba abuuze so nakukkiriza mukazi wange nti nemala ntegera nti ayina kyeyaguze ewaka mbu oba glass ejjeko n'akiŋŋambako oba sowaani oba mbu kateni oba kisuka mmeyogerera mama obiguze mmeka oba nangamba naye naguze gundi mmeka nkiteeka mu mutwe nemeka sure to next time sentence muddiza indirectly bw'oba mbuwangulidde. You have to tell hango bimuozimu nti zaali zabiri bye waleeta. You know why? Omwana ne bwali by mistake n'ayase glass eyo gwejawo ekitwe kitamwe yabigula. Nenkwata obusente bwange nengula ebintu bino. Abakulangira indirect through the kid. Kitamwe yabigula. You get? So, bw'oba ng'osobola bigule n'ate n'abakazi bakomye mukola Doreen. Doreen osobola obeeraawo ng'olina omulimu ogusinga ogwabbaawo. Nga sente ozifuna. Ng'ogenda n'okuŋŋanya mu sources zo bw'oti n'obeeraayo ne milioni zo nga 10 omwezi. Naye ng'omusajja alina milioni asobola mulina abaana bana omusajja afuna milioni 2. Obusente gattako omutima omulungi because n'abaana naawe babo. At the end of the day bagenda yambamu kubanga ne bwe baba abaana bakuze kankubuulire. Position omukazi gyafuna si musajja gyafuna. Gwe maama bakunyigayo ezizo nga ggwe. N'omwana ne bajja ku Christmas aleeta ebintu ebyammwe mwenna n'amala n'awaayo taata nga maama alaba ne maama n'amuwa kati ate wane emabega n'anyigayo maama mu mpolampola ate ziri eza taata nazo nga balina zikwatako zikole ewaka. What's the role of a man? More relationship because the role of a man is to lead. Is to lead. Exactly. So most men don't lead. To lead. Problem. But leading is not necessarily no. Yes, to lead. You know so you have to lead financially. And what you know well and good. But you have so much. Koleka mukazi w'abandi muleke umwana w'abantu omutawa. Adibirawo. Tudibe. Abere single mother. Okusinga okunteka munna. But why can't you sit and talk? Is marriage really an achievement? Why can't you sit? Marriage. It's very special. There's nothing special about marriage. Respect. Respect. I lose myself. So right? Doreen. I lose my sanity. Chala mutesasira. Tachirwa chinga ku my dear. Ngamutenga mutesasira amanyira njoga. It's not kujoga omuntu balanga sente ziganyiganyimu. There are different scenarios. Ngonjogo manira oyenda buli wamu just because I want to carry a name. It doesn't sit well with me. Ekyokenda mu kijjeewo abasajja obutonde bwabwe beena. Era your reproductive system, your private part is not the same as that of a man. That of a man is there
and it has to do it echamwe bakikola waliwo nagenze nga kirala waliwo nagenze ng'omukazi kyabadde na mukulu I had gone to buy some stuff somewhere. This woman looked to be like in her 50s, I think, or 40s, or late 40s or 50s. Kugula dildo. Ndozanga yakowa. You understand? Like, mutusiza abakazi abamu. Ndoza tukesanaga kati. What is a man got to do? Like, ekira kya mirundi ebiri. Waliwo omukazi agula dildo nga alina akasagazi. Omusajja asobola musatisfyinga. Kasito omukazi abeera ne dildo ne vibrator. Eno yeepakira ki dildo eno wali eri ku kiriti ataddeko vibrator. Vibrator etolero eri ku kiriti enyonyogera eno bwe yeepakira ki dildo. Ndaba waliwo ne bino bye bateeka ku dildo nebeera nga eri ku machine. Ebyo nabyo mbira amasanyalaze simanyi. Machine nga yekupakira. That is kasagazi. No man can satisfy you. Then waliwo linga yakuwa abasajja. Akamanyiro waliwo alinga narcissist kyobogamba nga ye simanyi self love ate kasita obulira omukazi nga atandise yo self love wale eri era nze nnaku zino waliwo omukazi gwenda doctor mukazi wa munene ata appreachinga self love era naye yabivaako kati yakivuddemu yakoye enalinya n'alikyusa otukesa n'ogamba naye omanyi totutawanya genderawo at this time oba olaba you cannot make it genderawo naye kasita olaba mukazi wo ng'atandise self love. That means you love yourself. Men hate that word self love. Why do you hate kasita mukazi wo atandika no, I'm encouraging them to hate it. Why? The moment your wife starts to believe in those things, self love, weyagalenga gwe kagwa omuntu wefeko olabike bulungi olungi ebyo kasita atandika that nonsense. Manya agenze. Kati that is the narcissist agenda okugula dildo. Do you see where I'm coming from? You guys are selfish. Women are selfish. Now for you want to go and live your life. Human is selfish, not men. Men are selfish. You want to go and live your life, be happy, go out, go in sauna, take vacations, blah blah blah. But that is nature. No. Then me, I'm gonna no. That is what nature dictates. No. You will never go against nature. I'm telling you. No, it's just that's what you think, and then you want me to stay home and look the way, like what, like a mad woman. Now you're gonna get pleasure in that. No, that is it. Take care of yourself. We see games. For example, wanga nokola tochampa set. If you want to chapipa. What omusajja agaana omukazi okukola ate musiru akyekugamba exactly and then what nakugana okola nasigala gakulabira I have no issue there still aba musiru because now what if you die tomorrow, God forbid, you know, live alone dying naye kyekizayo kyenkugambye nti mukazi bannange masajja mu omukazi akole aba abakazi bemulaba bemuwoza mbuze mukazi wange banagenda ku mulimu bagenda muliirayo. I'm telling you bagenda mulya nyewaka ngaali waka kyogambe waka is too much. But manyi like ati tagena wali omukazi buli lwalibeera nga ali busy ngalowooza ku ssente ngalowooza ku kiki kyagenda okukola ekyangalowooza naye nga stress ya UR agifuna naye nga stress ya state cancer agifuna nga byoyitamu byayitamu nga naye asasula ku musolo nga naye akola I'm telling you nga naye atikula ebintu agenda kuba talina budde bwenda ne bw'anaaba ayenze rate kwagenda okwendera egenda kubeera ntono ajja kubeera n'omusajja we omu oba babiri abamulyako naye buli lwalibeera ewaka amaze okufumba anaabyeko ali aido bwati ali wakyalina essimu ye nga kyobola abakadama babeera n'abasajja bangi kubanga babeera kadama yankwasize kisawa mulabye bamubye akavubuka abadde mu university so namuterere tuwisho nga musasira tuwisho banga amwongerezaako yagenda zibalabala nga yakamusipendingako 6 million omusajja nga takyayagala mmanya bambi nga ali mukukaaba nga ayagala kale wakira mudizako miliyoni 4 yalidde oba teyalidde ng'ono ali eno so kyenkugambye nti bakadama babeera n'abantu bangi lwa nsonga nti abeera amaanyi agatadde nnyo ku ssimu kati n'omukazi bweyati waaba nti omukazi bwaliba ng'ali aido talina byakkola bajja kubanga bamulya nnyo naye bakadama bafe abo beegendereze nnyo ku nsonga eyo nti abasajja tebalina mukwano nga nabo abakazi bwe batakyalina mukwano kati ate bambi obuzibu bwe babeera nabo abaana abo
bave nonga bazaala abaana abagira kati baba ne balowooza nti ku social media okwo kwe bagenda okujja ababaagala. Kyokka tekulira ku social media. Kweri abantu bangi bejjeeko naye nga gundi mwe meeting kiki ekyo kye mbugaza okwanya omuntu muzima ye ali mu kiyumba emyaka 2 alyoka akomewo gwomanye ebibaawo wakati mu myaka 2. So ata long distance. There are many stupid things ezigenda okuhappeninga awo mu myaka egyo 2. So long distance. Omuntu bwe mwekwana oba omujje ku Facebook oba mu comment section ya WhatsApp manya oba mu group oba mu comment section ya TikTok oba ki. You meet, have sex, continue. Ogazaki ne buli lwolbeera nti sente ndiyo ate nze nkomaawo nze gundi bwe mwesindikira private parts era ebijja okubeerawo wakati awo bijja kuba bingi tujja tuka ekiseera okuvaayo kati gwe kadama kankubuulire bwe bayagala ofuna omusajja funa omusajja ngonatera okudda e Uganda at least ng'obuzaala emyezi 3 ekyo judgment ate tomuwa sente zo why are you stupid to that extent oti omuntu sente nga tomulabanga nako. And it goes back to being desperate. Desperate. How do you give money to someone you've never seen with your physical eyes? Babanga, I don't know, but abantu balina omukwano. You stop it. Ugwa mukwano unatera okukomawo. I know. Oba unatera okukomawo fall in love. It is okay. Okomewo o scrutinizing o wetegereze bulungi nnyo omwagala oyo. You continue with your stuff. But wakagenda mu kiyumba maze emyezi 4 okyalina mwaka gumule emyezi simanye emeka waliwo ne possibility y'okwongezaayo contract kubanga olese ennaku nnyingi e Kampala ate ogwa mukwano oli musiru malenga tubaliriza ogwa mukwano kyo ebyokwezimba bannange ebyo tukyaliko njagala mpeyo honest opinion. Do you really advise a girl out there yezimbe n'omuvubuka w'ennaku zino oba agenda n'omuntu nga omuvubuka ayina waali nga si bya kumuzimba yadde ngera ebintu gye byonoonese ennaku zino zimba omusajjawo akuwa ekitiibwa alyoka aneefuulire. bw'osanga omusajja omuzimbe tagenda kuwa kitiibwa wadde naaka Dorin osanze nina mmotoka yange era mbalaba wano kuba noonyansaga omusajja nga yazimba nga yeevuga nga n'ateekawo n'obupakulizaawo. That is being stupid again. Kandi stupid ng'okalemezaawo. Omuntu omusajja yenna ajja kuwa ekitiibwa buli lwakutunulako bw'ati n'atunuulira entuuyo zo eziri mu bulamu bwe. Kati kakubulira abasajja bangi baakoowa abakazi naye buli lwakijjukira nti atobye n'omuntu ono buli lwakijjukira nti ono omuntu amubeereddewo mu bulamu olwakijjukira nti bakuŋŋaanyiza bonna from scratch ng'agamba mukazi wawe kaabeerewo. Abantu bangi ze nnina mukwano gwange eyo ku sawuna naye akugamba asobola omumala n'emyezi bo baakulana naye nga si mukadde nnyo however nzaala ne takyegattana mukazi we biri awo bibya mpola bwalumu nga waali you know why bakola bonna bakuze bonna kati gwosanze nga buli kimu kiyina you are bringing your kasusu just akasusu buli omu kaayina. I can get that kasusu anywhere everywhere it is there. Akati gwe kyekikyo kyonyongeddeko bw'osanga omusajja nga yeezimba dda kati Doreen amazima ga Katonda mu ggulu tubeere realistic. Ogenda kutandikirawo okuyomba mu nnyumba gye wansanga nayo obanga wasanga waliwo n'omukazi yagibeeramuko n'agenda gwe garanti ogijjawa nti oli bw'aba yagenda gwe tosobola kugenda. Ate nze bunnange waliwo ekintu ekigana nze kati remember I have to manage. Nze manager mu nyumba yo. Yes, I'm a manager in your house. No, seriously, that's my role. I have to manage the house. Kati omusajja walikulangira ng'onyiga ebeera ng'eyange ennyumba onsanga buli kimu kirina yukandigonda n'ensigaza ebyange naye tulabye mwezimbe n'omusajja ebyo byokugamba simanyi bwalituukayo mu maaso ajja kwekyanga biribaawo bw'ali ekyanga ali ekyanga. That will be that time. Move on. But for now bwe muli bamuzadde abaana balibeera ku saidi ya maama waabwe. Maama waffe talina gy'alaga kyogamba abasajja kati tolaba nti abasajja be banoba. Osobola olekera akawala akakusanga nga buli kimu okirina ennyumba yo n'onoba osobola bw'obeera nga gwe musajja bannange nakagadde nnyo naye tukyankalanya tuzaddeyo omwana omu ba babiri nze kankalekera amaka gano
ge wabona abonera ge watandikira okuva ku scratch naye bwoba n'omukazi wo nga muvudde wala n'otuuka ekiseera nga mutuufu tekikyasobola kweyongerayo ono bw'otya omusajja ono kyaba neemuswaza. So that is it. Mutandika abantu bammwe bajja bawa respect era ajja kuba kabulindiridde nga nkonge ya ku kkubo omukoona buli kiseera addayo ewaka everyday addayo ewaka because akuba respect bwe mubawaza ne bateeka mu nnyumba gye musanze mwasanga nti mwasanga bisibe mwasanga biwedde mwasanga banzo bisiba ne mwetikka ekiwedde when nasula mubala you going to question me ogamba and what are you saying when man nasuze mubala so what leave my house and go if that is what you want. I'm trying to give I'm not supposed to ask where you are because it's your house. I'm not supposed to ask. Wansanga buli kimu kirina. In fact jendi yengeri ne gye nakufunamu ndi mubala nawe nyizo baje nakujja ndi wayagala bya bugagga byange oyagala moroka yange sajjamwe mujja. I don't know what is that thing okaza akakujja okwagala emmotoka some men baba abane emmotoka nenga taswa na droppinga mukazi jebali gankuwa boda nekutwala jebali ngakule naye nalemera ku mmotoka some men ngali awo emmotoka yange it is my car ojagaza ki neno olaba jagala wa mmotoka jagala yazimba it is my house. It is my house. You're supposed to provide and protect and profess as a man. Yeah, so me, I'm supposed to come with little things, myself and my brain. Naye okweyagaliza nnyo. Abakazi mukomye okweyagaliza. Mulabye ekintu yanange my guy bichi. No. Mulekera okweyagaliza. Work with your guys, mutandikire wansi bajja bawe ekitiibwa. You will enjoy that man, I'm telling you. Okay. Yes. So inabyolanga business manje chali. Business stays agwa, business stays agwa. Nakuzino balaba nnyo bannaye nga bagamba naye rent etutwala, business sinyangu. Tulemezaamu, tulino lemezaamu naye tewali kyakola. So omuntu yenna ng'oli eyo olina embalabe, olina oluwumu, olina ebiguuna, olina ki, dress ekufuukidde face, olina enkovu, olina mugava, olina wakubya bitatu manti wagira tatu omuntu mojako tatu zibako ne bane tatu ndaba abantu nga babajja ko kira keru wekubya tatu tukosaleza laser machine wekuba tatu oyina skin tags oyina keloids zino mu mawo mulama tune muzimba zikeloids ezo then ebyo musenge abasajja basinga bayine oluwumu tebanabaye oluwumu lubeera lwe fungal infection eva musaayi munda eba eri genetical. Yes, oyina ogenda omira empeke for 30 days ne sabuni ne tube kuba bokozesa sabuni ne tube osobola okulujjako kuno ku surface but bwe watumize ndanga jebiri era after some time olukomawo so luba naye nga lusiigibwa nga mu contact. Yeah, true. Body to body contact omukazi abina olugoye sat sina kwewola naye abantu bajewola engoye ebintu ebyo byabeeranga jebiri ne kati babikola ne kati jebiri weyazika kugomesyo yazika so basically byebyo ne ebizigo creams zonna zonna oyagala kusigala mukalayo oyagala kweruka olimu omuddugavu oyagala sigala ngo olimuddugavu oyagala kutangaala mukatini. The number is 0701 27 97 92 07 abiri mu 7 9 mu 7 9 mu 2 mu kisenge nayo tukwatayo abatasika pooling services weziri pooling bajja kukimako bajja kukima UCC okay abatapoolinga abagala kamoomya abagala kamufunza manyi tugaba mufunza ayendo gabane magejjo kati tugeza omusajja ali ntufunza omukazi. You get it? Hey. If you don't get it, forget about it. Scarlett Twenza. Harry. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.